mbasaba okuŋŋaana Monday to Friday era nga mbakakasa nti ebyokwerinda biri bulungi. Mukwano gwange Kano Mwesigye, may I please welcome here for a minute? Yes, you come here. Mpe akazindaalo. You are welcome, my brother. We praise God for everything that's going on. The world is watching you. They want the commitment for security of these people, because people may fear that since they were hunting for me and then the church, something can happen to the faithful believers who come to praise God. But I believe there is peace and there is security. A minute. Neanza Pastor Aloysius. Mbalamusiza bakristaayo mwe n'abali wano. Katonda yebazibu. Guno gwe kusoosa okujja wano siri mulokoleze. Tumwaniriza abooluganda ayinza okulokoka olwaleero. Ekindeese bampita Kano Fred Mwesigye nze nkulira operations wano mu Kampala Metropolitan tuula kawempaawo naye nga I have a presence in every division of Kampala Metropolitan. Itegeeza okuva ku Jinja ku Lutindo mpaka Entebbe mpaka Bombo mpaka the Central Region. Ekindeese wano nze ku one kubasaasira omuntu gwe mwafiiriddwa n'okwebaza Katonda olw'okugjawo pastor asigaza obulamu. Ate nze ku lwange endowooza eyo ensonga enkulu esinga endala ezindeese kubanga erimu okwebaza Katonda. Eyokubiri nze kucekinga ku security nga bwetambula wano ne mu maka ga pastor eri gy'abeera bava kuntegeeza mbu waliwo n'ekifo ekirala ziti ne Lubaga. Yes, Lubaga offices on a residence and an office and yes. a TV station. Yes. Nakyo nkitegeredde wano mbadde sikimanyi ekyo. Shall take it on. Ekyokusatu okubakakasa nti ebintu bijja ne bibeerawo kubanga yadde tuli mu byakwerinda tojja kuzuukuka ku makya otegeere nti bagenda kukuba pastor amasasi. Naye bwe kiba kibadde tusitukiramu ne tupulaninga okulaba nti ate tebiddamu ebyo era gwe mulimu gwe tulimu kati. Njagala kubakakasa mubeere bakakamu tujja kugezaako ffe kyetusobola kyonna kyetusobola ekiri mu maanyi gaffe tujja kukikola. And I think we are already on the ground. Yes. We are in charge here. We are in charge of the residence. I will think about Lubaga also when I go back to office. Tujagezaako pastor kyonna kisoboka naye tukusaasira okufiirwa mukwano gwo omukuumi wo ate ne twebaza ne Katonda naawe okukuwonya n'obeera n'osobola okudda wano n'oyogera okujjako the last one kyenjagala okulabula abantu ebintu by'otategeera bulungi bibireke biveeko. Ettemu lyazze omuntu yafudde omulala yawonye lw'okubanga social media ne kamera byajje gwe n'ofuna akakamera ne weetuuzaawo n'otandika okwogera ebintu by'otategeera. It's very dangerous. Beera mu layini yo. Kati nze Mwesigye sobola kudda wano nintandika okukootinga Bayibuli eyo nga bwe mbadde mpulira wano. Simaniimu yadde olunyiriri y'olwo. Naye olugezigezi lunkwate ntuule wano tandika okwogera ebya Bayibuli. No. Buli muntu abeere mu layini ye. Ebintu ebya security biina bannanyini byo. Naddala nga kino ekyabadde tulina abakugu ba police aba crime intelligence katukibalekere.
naye bwe byokutandika okuweereza opinion zo mu bantu oyongera okwonoona obwonko bw'abantu oyogera kusiga bukyayi. Please stop, keep in your lane. Mbasabye busabisiragira nayanziza pastor webale kusimatuka. We thank God for that. Katonda abeere namu. Pandikirayo ebintu bino ku Richard. Ekisooka, Richard abadde mulokole omujjuvu. He has lived his life walking with God, walking with Christ. He's been truly born again. Administrator, mumpe Bible ya Richard. Bible ya Richard yebeera wano oba ali ku lutalo oba ali wa Bible yebeera wano. Mumpe Bible ye. Abaana ba Richard bajje wano. Abaana bange. Bazze bameka. We only brought 2. Yes. We only came with 2. Is beautiful souls, angels. Waliwo abalala bakulu badiringana. The third one is taller than her. The fourth one, the youngest is very young, 2 months old. Yeah, these are my daughters. And we've been staying together. And we shall stay together. We will nurture you in God and thank God that you are God-loving. God bless you. You can go back and take a seat. Mama waabwe ajja kubabuuzaako ku Sunday kyemanyi Bible eno jimpe. Eno Bible ya Richard yemaze emyaka bw'aba agenze Somalia bw'aba agenze watwala ndala eno esigala wano. So this time we are taking it home. Richard yabadde mulokole ddala. Number 2 abadde ayagala nnyo Katonda. Omuntu ayinza obuuza nti abalokole ddala baba tebaagala nnyo Katonda si bye ebimu. Waliyo abalokole naye nga Katonda si bamwagala. Beenoonyeza kuwona geyeena naye nga Katonda si mukwano gwabwe nnyo. Richard abadde mukwano gwa Katonda ddala. Talina mboozi etali ya Katonda. Bw'onyiikirira omuntu ne bwaba muntu otandika okunyumya emboozi ng'eyiye. Namba 3 omuweereza alina obuweereza obw'enjawulo. Wano bwe wabaawo omulala waali naye akimanyi mu mutima gwe naye Richard obuweereza bwe bubadde open nti ministry ye ya njawulo. Yeeyawula ye alina obuweereza bwe bulala nnyo. Committed servant of God. Number 4, family man and a very loving father. A loving father is always a good husband. Family man and loving father. Number 5, patriotic and freedom fighter. Patriotic and freedom fighter. Richard abadde mwoyo gwa ggwanga ate nga si mwoyo gwa ggwanga ayogera obwogezi wabula ateeka mu nkola alwanirira emirembe mu ggwanga. Richard Muhumuza, a life well lived in summary. Number 6, ayagala abantu era nga afaayo nnyo. Muganda wange oyo nga tayinza kukuleka ng'oyimiridde akufunira w'otuula akubudaabuda.
Richard abadde ayagala nnyo abantu era njagala bategeeza nti kubanga abaagala kyeyavudde asalwa n'aganedda pasita w'abantu asigale nze kaŋŋende eka. Buli kintu kyonna kye mbadde nga ŋŋendamu nga yasookawo ng'owooluganda naga kati pasita jangu era nzikiriza nti yansooseyo mu ggulu atereeze ne Yesu pasita we walijjira wonna. Loving and caring for people. Number 7, he lived a very simple life and contented. Richard abadde musajja ate jakajaka ateeragera bangi lwe bategeera nti abadde weeseefu si kuba tayambala titumulabangako ng'ayambadde combat. Nga mukakkamu okusinga aba civilian gye mubuubuukira yonna yabatabaganya yabakkakkanya nga tosobola kumanya abakakkanyiza interest agijjeewa naye nga bw'atyo naye nze abadde abeera naye ng'olina omupulaningira ng'ali contented oba talinaamu 10 mugagga oba alinamu 10 kimala kiri gy'oli gwe okulowooza neroga naye muganda wange ono twatambudde obwedda yanywedde kyayo ono ne bw'omala ennaku 10 nga tona kyolidde Richard azimala ate ng'akolaga nti musanyufu. Contentment. Abaana be bonna bali mu ssomero nga talina ssente nnyingi naye nga olaba nti amalirawo. He's been a happy man and a contented man. We are here to celebrate his life. Obulamu bwa Richard si bwangu bwa kukoppa. Ayagala abantu akulaga nti mukakamu atabaganya abantu kyalina kimumala. Tewali memba wa church n'agandi Richard yansabayo wadde 10 nti oba endabika gyalabikamu yali manipulative nga kirabika ndowooza oba agandi mbadde n'abantu bangi mu bulamu ne balya n'amabanja ng'ekimuliisizza amabanja kumbeera kumpi abamu baabula ng'ekyababuza nekizuula luvannyuma nga balina amabanja mangi nti nammwe gye mubeereyo mwesigamangu abantu ababeera naffe mubeesigama nga bwabeera ne pasita ajja kunsasula naye ng'ekituufu ebbanja omuntu omu lyaba akuliddeko mba sirimanyiiko tewali asobola kuvayo n'agandi Richard yamwewolako toba yamusaba ekintu kyonna. Simple life, loving, happy man, contented. Ye Richard. Number 8. This is too personal. He's been deeper in my life as a brother. Abadde muganda wange newankubadde nga abadde muganda w'abantu bangi naye abadde muganda wange ddala. Number 9. Abadde mukwano gw'abantu bangi era ddaddi w'abantu bangi. Abaana bangi ababadde bajja gy'ali naddala bano abaana bange abachosen nga bamumanyi nga ddaddi. Abudaabuda abantu. Number 9, he's been a father to many. Number 10, this is too personal, he's been my confidant. My confidant. Tewaliwo kyama kyali kyali kimadde simanyi ate tewali kyama kyange kyabadde tamanyi. N'ekinaasembayo abadde musajja wa ndagaano, a die hard to me and a covenant brother. Nzikiriza Katonda
nti tugenda kukola ebintu bibiri n'omutima gwaffe gwonna. Tugenda kunyweza obuweereza buno kati obuliko saddaaka ya Yesu ne ya Richard. Tujja bunyweza, tujja kuzimba. Era I want to suggest ffenna tukikkaanyeeko nti conference hall emu mu Pentagon ejja kuyitibwa Richard Muhumuza Hall. Bw'otunulira plan ya Pentagon waliwo conference hall ennene gy'olaba awo. Eyo yakubbulwamu Richard Muhumuza. Katonda bw'aliba ayongedde otusaasira tujja kufunawo ne companies, tujja kufunawo foundations nga tubuddemu omusajja ono olw'omutima gwe omulungi. Tutambuze omutima gwe omulungi. Tutambuze omutima gwe omulungi. Ebigambo bimpeddeko naye tusonyiwe kitwale nga kikulu. Ebisigale tubirekere gavumenti. Tewaliwo kijja kulema. Ebisigale tubirekere gavumenti.